Bannabyabufuzi ab'enjawulo bazze beemulugunya nti waliwo abantu abasindikira obubaka obubatiisatiisa okubatta okuva omubaka wa Arua Municipal Ibrahim Abiriga lwe yattibwa. Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago naye y'omu ku abo abafunye obubaka obumutiisatiisa okumutta. Olwabufunye ono yawandiikiddewo ebbaluwa eri Ssenkulu wa poliisi Okoth Ochola nga yeekubira enduulu. Omuntu omu yeeyita Titus Seruga ng'awandiise ng'agamba waliwo baasasiniza oba abatujju abagenda okuntuusaako obulabe n'abakulembeze abalala nti y'omu kubasumula ebyama bya gavumenti ebya security. Ekyokubiri ffe tumunoonyerezaako tumumanyi nti security operative. Kinajjukirwa nti Abiriga bwe yali tannattibwa naye yasooka kufuna bubaka. Lukwago agamba nti sikawuka kaali kakulumye bw'okalaba okadduka. So ekintu ekyo ne saagala kukitwala nze ng'omu ng'ekintu ekitono kubanga ekikwata ku bulamu kiba kintu kinene ate tuli mu mbeera ey'obunkenke era etekinge action ku nsonga eyo ebeewo kyekolawo ebekutuula butuuzi embeera emala okugwawo bagambe nti olwatta omwami nalumanya. Amyuka omwogezi wa poliisi Patrick Onyango agamba nti ebbaluwa eno omukulu yagifunye era n'alagira Lukwago ayongerwe obukuumi. Ku nsonga za security ya Lukwago tugenda kubikolako. Mmanyi nti munaku ntono nnyo ajja kufuna abakuumi abalala bajja muwongezako abakuumi. Ochola era alagidde wabeewo okunoonyereza ku bubaka obuweerezeddwa Lukwago. Kati omuduumizi wa poliisi alagiridde aba CID banoonyereze ani yatiisatiisa Lukwago, ani amusindikira messages. CID bwenaazuula suspect oba n'akwata suspect tujja mutwala muki mu mbuga z'amateeka. Lukwago si ye yekka atiisibwatiisibwa, waliwo ne bannabyabufuzi abalala abali mu kutya olw'obubaka nga buno obubaweerezebwa. Jingo Francis, NTV ku ssaawa emu.